Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu semakutu kwoli omulungi agera maaso n'okubanga otulaba kuteeko tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda mbalamusaako nnyo nnyini ddala. Kakati nno Banaddiini babano bavuddeyo ne batabukira General Yoweri Kaguta Museveni ku by'okuwamba Hon Muwanga Kivumbi kw'oteeka abalala bangi abagenzi mu maaso n'okubanga babuuzibwawo ne guno gwaka nga tebannaddamu kubanga bakubibwako kyamulubaale. Bano nno bategeezezza nti nga bwe mwataddewo olunaku olw'okuyonja eggwanga mugire muteekeko olunaku olw'okubanga muyonja emitima gyammwe kubanga gijjuddeko n'ebyo bye mukola ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ebyo bye mukola bwe pompawo na kimu ku byonna bigera maaso nakubanga bibenefitinga bannansi. Kakati nno Yerodi Meya abali mu ezo nsubuga agudde mu flying pan oba abuuse ate musigiri abuuse musigiri n'agwa butereevu nnyo mu muliro. Olwaki afuddeyo n'agenda maaso okubanga yanukula abafuuti soja babadde bamunenya ku kyokuvaayo okwogera ku nviiri zaabwe nti mujje nga mufaanana nganze azzeemu nakkaatiriza kino nno kiresse bangi oba oliyawo nga munnange banyeenya mitwe ng'embuzi etenda oba ng'endiga etenda enkuba. Kakati ebyo bwe mbitadde ku mabbali ye Naloyiso avuddeyo n'akakasa nti ffe tulina Muwanga Kivumbi wuuno omusumba avuddeyo n'awuniikiriza ensi okubanga ayambalira Kyagulanyi omuntu ataliiwo era atamulinako byewuunyisa naye ate nga bituufu. Eryo nno ly'eggwanga lyattu Uganda mwe tugenda maaso n'okubanga tuwangalira era abantu abafaanana bwe batyo bangi nnyo nnyini ddala tuwangaala nabo kaakati n'olyoka weewuunya ensi. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli awo nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video nosooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi tusobole okubanga ogifuna ate era njagala okusaba gwe mulungi agenda maaso n'okubanga otulaba channel yaffe ya Deni exclusive bagitutte naye twaguddewo channel endala era content waffe tugenda maaso n'okubanga tumuteekako kati keberawo wansi mu comment section kuteereddewo link bambi otappinge tusobole okubanga ate tu recovering oba oliawo nga ne kweno tutambula subscribing ku Deni exclusive eyo ne waba emboozi empitirivu ezinyuma okuzaama ze tugenda maaso n'okubanga tuwogerako ate ne zigwa amakerenda bw'otuukayo nno ojjaba okoze ekyo omuwendo ogusinga okuba ogwaddala ennyo nnyini ddala. Weewaawo sigenda kubanga ate endwawo wabula njagala tusooke tutandikire ku mukyalo ono agamba nti agambye nti ye NUP ageze maaso okubanga agigoba mu Western. Sooka owuliriza ebigambo bino. Era nkiddamu wadde banvumyavumya abo batalina bye boogera. Kyagulanyi n'obwa Kyagulanyi bwe tagenda kuvuga mu district gye mpisaamu ebigere tekisoboka. Twetaaga tumumalewo bulungi nga mukulu w'eggwanga bwe yayogera president bw'ayogera ffe tulina okuteeka mu nkola. Yagamba nti mu bbanga lino alina okulaba ngu opposition eye yakyagulanyi abo abatalina makulu nga baweddewo. So kyendimu okulabira ddala nti ntuukiriza ekigambo kya president Yoweri Kaguta Museveni mmalemu opposition. Nebaza Katonda nti leero waliwo aba opposition abalokose n'okulokoka ne bava mu opposition ne bagamba peace enjeru president gyakutumye tukukiriza tukyuse. So namwe ababadde banvuma bambi munvuma lwa ddembe lya president Yoweri Kaguta Museveni temwali nvumye naye mukyuke mujje tubeere muntu omu tuve mu bwavu. Katonda yagamba nti kyayagala kusinga byonna kwe kwagalana. So kyensaba mu byonna mpe yensawo yange kyansaba mu byonna twagalane. Omukyalo ono bamuyita Peace ava side zeeyo Isingiro agamba nti tayagala kuddamu mulaba wa NUP yenna agenda maaso okubanga ayogera naddala ng'avaayo mu district gy'ayita era ye tayagala laba wa NUP n'omu ng'ayisa yadde ekigere mu district mwava. Anyway in essaawa ya gold si ya yero kuba ebintu bya kale ebya yero ebimu birwaza. Omukyalo ono mu bigambo bye byonna byagenda maaso n'okwogera but let me take this opportunity to educate this lady. Bwe tubeera mu multiparty dispensation a multiparty system kino constitution egenda maaso n'okuwa
ebbeetu ebibiina byonna oba munnayuganda yenna afeelinga nti tali comfortable oba oliawo n'ebibiina by'obufuzi ebiriwo kubanga atondawo ekibiina eky'ebyobufuzi era ne yenyigira mu butereevu mu byobufuzi. Then okusinziira ku constitution ya 1985 constitution eyo yennyini yegenda maaso n'okubanga ewa bannansi ebbeetu okera ku makya okulonda abo bakulembeze be babagenda maaso n'okubanga baagala. So without elections definitely it means eggwanga liba teririwo era bannansi oba badinayinze of rights zaabwe nga bannayuganda. Gwekera ku makya n'ovaayo n'ogamba nti opposition terina kubeerawo era wa NUP terina kuyita wano. It is his right to have a political party and it's my right to support any political party that I feel like gyenjagala. Kati bwokera ku makya n'ovaayo n'okola such a kind of statements kiba kitegeeza you're totally ignorant. If you're not ignorant, definitely at one point or the other you might be missing some sense. Kubanga, by the way, there is a certain scholar who once said that common sense is not common. Why? Because not everybody has common sense. Kino kitegeerwa n'omwana omuto ali ku mabeere ayonka nti political parties zibeerawo nga zonna ziriwo mu mateeka ate era omulamwa gwazo omukulu guba kuvuganya kubanga butwala buyinza. Ku mulembe gwa Obote balina UPC era UPC yali y'amaanyi era bwe twogera ku mulembe ogwo ne twogera ku mulembe gwa Idi Amin twalaba aba West Nile n'aba Northern ku mirembe egyo baayogera ebigambo byalinga bengi era baali b'amaanyi. Naye ku lwaleero aba Western muvaayo mwogerera mulaga eryanyi lye limu. But I want to promise you one day one time mugenda kuba ebyo ebigambo temukyasobola byogera ng'olinga nga bali ate ofundako n'abali aba Northern oba abakulemberwa kati ake n'aba UPC. Lwaki? Nti batuuka ku ssa ne bamanya ensobi kitaabwe ze yakola ne beetondera bannayuganda. Naye mmwe mugenda covering oba recoveringa mutya ensobi ze mugenze maaso n'okubanga mukola n'ebyo ebikwa bye mutuusizza ku bannansi nga bannayuganda. Kubanga benji olunaku olwaleero bannayuganda bwe baba babanja abantu babwe nga Bamuwanga Kivumbi akireewo Kivumbi abali mu komera Edi Mutuwe yabasibiddwa ne babakola buli kimu nti ali mu basement n'okwata omusajja omukulu nga Lukwago n'omutooka n'omuwambaza pampa n'ogamba ono yakeefukira emirundi 3 mirambirira ali mu basement ayiga Luswayiri. Kaakati ebyo byonna eyo tyonna kye mutadde ku bannansi ate kwe mutadde n'ogenda maaso n'okubanga mubalinnyako nga muboogerera. One day one time you will pay for it and I want to assure you you will not like it. Temujja kyagala era temujja kubanga mukinyumirwa kubanga buli kigambo ky'oyogera oba osiga nsigo kati gwe weebuuzeemu makungula kige mugenda okukungula. Just let's give it time. We shall see the repercussions of what you're trying to sow. Anyway, wuliriza ebigambo bya father ono. Gavumenti nga bwetaddemu amaanyi mu kulwanyisa obukyafu eteekemu amaanyi n'okulwanyisa obukyafu obw'omwoyo naddala obukyafu obw'obuli bw'enguzi, obukyafu obw'okutyoboola eddembe ly'abasibe, obukyafu obw'okubba obululu n'ebirala. Nga bwe twasitukiddemu na bino situkire wamu okulwanyisa ebintu ebyo. Father, obubaka buno obwa kitaffe mu Katonda bwagenze maaso n'okubanga atuwa bubadde bukulu nnyo era bugendere naddala ne ku video gye nsoose obbawa ng'atugamba nti nga bwe mwataddewo olunaku oluyonja eggwanga naffe at least mugende maaso n'okubanga muyonja ku mitima gyammwe. Muyonje muggyemu obukyafu obw'okulya enguzi, obukyafu obw'okwamba n'okubuzaawo abantu, obukyafu obw'okusiba abantu ne mugana okubeera nga mubatwala mu mbuga z'amateeka okubanga bafuna obwenkanya, obukyafu obw'okubba obululu ne ŋŋamba Father, are you really safe where you are? Naye nakugamba nti there is a certain scholar eyagenda maaso n'okubeera ng'agamba nti democracy dies in darkness. Lwaki ti democracy afiira ku masekkati mu kizikiza bw'abula ayogera abantu eddembe lyabwe eryebwebanga eribaweebwa ssemateeka libaggyibwako era lifa lisaanawo. Ebibi bwe bibaawo biba bisaana kwogerwako bitereezebwe lwakuba abantu abamu bakitwala in a negative way nti buli muntu ayogera ku gavumenti abatajagala era batajagaliza. N'ate Abaganda bagamba batya? Abaganda bagamba munnange
bwadde n'erigambo akaani nyini lyo ya nti bannenge ya nene naawe osusse gira n'olyoka otereeza kaakati n'ono abagambyeko nti bannanga gususseewo omulamuzi. Uganda, it's high time for you to wake up. It might not be today or tomorrow, but you should wake up. Uliriza kankwongera eno video. Mukulu w'ebyokulonda yali wano n'agamba nti luli baatugamba nti bw'omala okulonda vaawo, naye yagambye leero nti bw'omala okulonda akalulu ko kakuume. Omunnamateeka byabakama yali wano temwamuwulira. Jogera byayogera awo nno ddembe lyammwe okulonda ate mukuuma akalulu. Ate alondeddwa abantu balonze kakiiko muteekwa okukkaanya nabo. Talina buyinza kumala gayeteekerateekerawo bye baayagala. Mulina obuyinza obbagaana baabalonze nga nti agenda kutukulembera ku kyalo kyaffe kino kitwagala. Kati nga bannansi beetegekera akalulu k'obwa chairman lugenda balunaku lwanca naye father ono yayogedde ebigambo bye bw'owuliriza message yagambye nti byabakama yali wano n'abagamba nti bwe mulonda temuvaawo mukuuma akalulu kammwe n'ate n'abajjukiza nti y'omu yabagamba nti bwe mulonda muddeeka temubeerawo nga mulonda akalulu k'omukulembeze agenda obbakulembera okuva waggulu. Omwana omu yakoze statement nange nengitunulamu n'agamba lwaki bwe tuba tulonda president ataliiwo MP ataliiwo lwaki tetusimba line wabula ate ono ow'okukyalo gwe tusula ku njuzi ezimu gwe tusula ku kyalo kyekimu ye musimbe mu mugongo nga kali eri akaabatamanyi kaabadde ka boxi mukano musimbe mu mugongo kwegamba batutendere entalo ku kyalo omuntu akuwalana nti tiwamuwadde kalulu ng'akimanyi wanjuuyo naye tewakamuwadde kuba olaba obusobozi tabulina. Oli abadde mu kunywanyiwo naye okiraba obusobozi bw'okuba chairman tabulina abulina ye gundi naye gwe omusimbe mu mugongo era atunula emabega agambe nti gundi n'atampa kalulu okubanga babaleetera empalana n'okulwanagana ku byalo. Ne ntunulamu statement y'omwana eyayogedde ekigambo ekyo ne ŋŋamba there is something era ekituufu kiri nti ekyamazima eno Uganda esaana ssaala. Kubanga muba otunuulira ebintu ebifaanagana bwe biti nga bibigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda weewuunya era byewuunyisa n'ate bingi bye tukyagenda maaso n'okuba nga ate nga tubiramu. Wekiba kiruma kikulume naye ng'omuvubuka omubuulidde ekituufu. Ennaku ezo navaayo ne ngamba abavubuka mubeere smart, mwambale bulungi, mujje ng'osobola okunfaanana nga mutatawo nkukwate nkutwale nkunoonyesa omulimu. N'osanga omuvubuka azze empale teyagiyuzezza ayigidde mu niigiina mu ofiisi ya Lord Mayor ne mbatuuza ne mbabuulirira era bangi mbakozeemu omulimu naye bali ne bakikuula nti nagambye mbasazeeko enviiri edda ate sijja kusirika. Bali mu ezo agamba nti ye yayogedde n'abavubuka mu statements ze. Anyway, his words were so controversial and most of the people blamed him just because of the tone that he used. Sometimes you might deliver a good message, but the question is, how have you delivered that message? Which tone? Mood? Okategedde akantu ako nti ebiseera ebimu there is what we call a rhythm. Rhythm gwe mudigido. Yeah. Rhythm mudigido. Kati bw'oba oyogera ng'obuulirira omwana wo toboggolera muboggolere omugamba n'omuganda naye bannange tukyuse mu nnyambala. Omusajja omutuufu ow'obuvunaanyizibwa akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Omukyalo omulungi ow'enkya, omukyalo ow'obuvunaanyizibwa ayambala bw'ati ne bw'ati, akola bw'ati ne bw'ati. Ekyo kye kisinza okuba nga kivunaanya honorable bali mu ezo nti oba oli awo message ye ennungi ne naagidelivalinga bubi. Naye enewe oluusi ebigambo by'abali mu ezo bwe bityo bwe biba. Njagala osaba musobole okuba nga mumutegeera. Bali mu ezo mumutegeere kuba eyo yeringa enjogera ye naye at least obubaka bwe tubutwale kuba ekituufu bwo butuufu. Nange waliwo omuntu eyajja nga ayagala mulimu tukole wano ku Beyond. Naye ng'ekituufu kiri nti enviiri ze ziri eri waggulu zisunsumadde. Olaba nange bino bye nnyambala kummwe mulimu abatabyagala bangi bankakanya mbale masuuti gokka.
gisigenda asobola kwambalawo na daily basis nedda nate nga bw'ogamba lulaba nga muli basanyufu ekyo kye mwagala bwe nsala ku nviiri bwe ziti ze mwagala wabula bwe nzeeka ne zigira bwe ziti ogenda okulaba bu comment nga bugamba yo shabbe ekitegeeza nti banne waliwo woba n'obaako omuntu ow'ekitiibwa nze namukwano gwange omu yangamba nangamba neddeni kati ddala engeri gy'osalawo okuba n'obuteeka mu nviiri ddala oyinza otya osanga maama wange ng'otamumu n'omusanga wali eri mami wange mugamba nti ddala oli mukwano gwange nga otunula bwoti nedda tukyuseemu and since from then nabireka sikyabikola nti ebiseera ebisinga abantu batushaping okubeera nga tufitinga mu society such that opportunity yonna eba eriwo tuba tusobola okugitwala naye sometimes omuntu ofiira opportunity lwa nsonga yakubeera ng'oyambala bubi nze nina mukwano gwange yali ng'akoze dreads bwezit wa welding n'omugagga nga bamugambye kumuwa project ya kizimbe ekiramba kalina kugijuzaamu byuma omwana omulimu gwali gumuvuddeko era omusajja taba kubanga yali amanyi kojja yamugamba omulimu nkwadde lwa uncle n'essula wa mulimu muntu afaanana bw'ati n'abyo bidreads byo lwaki nti abantu mu mentality yaffe gye tulina in an African society omuntu olina okuba ng'oli smart olina okuba ng'oli presentable olina okubeera ng'oli bulungi ng'olabikako bulungi era wo wennyini we yasalira ku nviiri n'akyuka ne bw'omusanga kati kizibu n'omusanga n'ezenkana n'ezange bwe ziti so tuleme kutwala tooni eri gye yayogereddemu obubi wabula tutwale message bali mwezo gye badde agezaako okwogera anyway bwe mba nkugyewo kaawo katini nnyo nnyini ddala njagala kuwa wano ku bigambo bya Nalweyiso ng'ayogera ku Honorable Muwanga Kivumbi katini nnyo wuliriza tekijja kuddamu kubaawo abantu bakitegeere kati bwaba nga eyo freedom of speech yakuvuma byenda bya Geno MK akulira amagye nga agakwasizza empisa gabehavinga bulungi gwe n'ogamba nti kati no tekijja kusoboka ekyo fano kambuwaddemuko nino kambuwala tukoyanziza Geno Nalweyiso agamba nti tebagenda kukkiriza kuddamu olaba muntu avoola famire ya Geno Muhoozi ne Museveni ne banne era boogera maaso n'okuba nga oboogerako ekintu kyonna bakukukima bakutwale bakuteeke mu basement wuliriza wano Kivumbi bwe yavaayo nze siroza nti Kivumbi bamukwatira kooti kye yali emutairedde sirowooza Kivumbi bamukwatira ekintu ekirala era ajja kujja mu kooti banaabo bamulese mu kooti bajja kutegeera kiki bamukwatira nti afande yasuka mu nnaku sawa ezogerwako ssemateeka ebyo ebintu bye tulina okutuula okulaba nti paliamenti ebitunulamu ebintu by'okugamba nti omuntu tajja kuweza nga ssaawa 12 oba ssaawa mmeka kubanga bireese obuzibu bungi omuntu muba temunaba kuzuula bwino nga kooti emuta so sawa yona kati bw'obanga oli opposition ng'ekyo kye kikuyamba nti freedom of speech kuvuma Nalweyiso ebyenda okuvuma Nalweyiso amawugwe okuvuma Nalweyiso ebiwoowoolo nti yeyo freedom of speech ekyo njagala okutegeeza tekijja kuddamu kubaawo abantu bakitegeere nti tojja kuddamu okuvuma nze simanyiwe bikwataganira n'eggwanga lino freedom of speech ebyokuvuma president ebyenda bye oba engeri gya Nalweyiso agamba nti ne parliament baagala kujjawo tteeka lino ery'essaawa jjukira nti ssemateeka akulambika bulungi tolina detaininga muntu kusukka ssaawa 72 nga tomututte mu mbuga z'amateeka wezikoonera bwe ziti we paba olina omutwalirawo mu kooti emuzindike ku alimanda bwe kiba kisobosa oba kisobosa aweebwe bbeiro mumunoonyerezeeko ng'ali bweru oba ng'ali mu gazetted area or place walina okuba kyeki ye prison kuba omuntu yenna bw'atwalibwa mu kooti aba alina otwalibwa mu prison so Nambooze ye agamba nti bo si bagoberera ebyo biteekateeka byammwe bya kisirusiru wulira bamuyita Nalweyiso yabiganye nga tulina obutebenkevu ate bano abantu abakwatibwa ne batamanyi lwako mayitire kati already saawa eno waliwo eyali amyuka president wa in fact yakyamemyuka amyuka president wa FDC mu Buganda Muwanga Kivumbi
yayimba FDC oba wa NUP ngambye FDC bane munsasire wa NUP yalimbaka wa Butambala kooti yamuyimbula ate naddamu n'akwatibwawo twalaba abapoliisi afande nga tebasobola kukwata nga tewali ensonga ekukwasa twalaba abapoliisi nga bagamba bababuuza nti aganda gaffe wadde twaliwo ku roadblock bamukwatira nesife tumulina tetumanyi gyali si kyateeka nti buli muntu yenna alina okumanya omusibe gyali kisinziira ku musibe eki bayinza okukwata jeno n'olowooza nti bajja kuntwala Makindi naye nga balina kuntwala ku mesi senior officers mesi nga gye bansibidde kati ojja kwesanga nga abateeka okutegeerako kusibwa kwange era bali mu ranks eza waggulu nga gwe kungu nkokeenera mutunzi kungu musajja waabwe musajja wattu nkokeenera mutunzi bagamba benze mbeera nkokeenera mutunzi tokubye nnyo tosanyiza. So ababadde babuuza okusibwa kwa Muwanga Kivumbi na wawaali nti mwe babataaminze aziba nkokeenera mutunzi temuteekeddwa mmanya ezo ziba nsonga z'abajjeno era n'ebyo bye muwoza ssaawa 7:2 tebiriimu makulu timuliddawa nga beekyanze bannayuganda nga bakooye Narweiso jeno omulungi nga mufunye ebigambo ku mulembe gwammwe Mungu oyo agende mu maaso n'okubakuuma kubanga temwandyagadde labako ku mbeera nga simmwe muli mu buyinza. Mufunye tokabilite uliriza ono pastor wammwe ow'egundi Narweiso tuzze tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu bamwe abalimu ne tubagamba mulekerawo ebyobugwagwa ebyokuwemula ne mutuvuma amawoowoolo ne mutuvuma ebyenda buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa first son ne bamuvuma mama waffe Kataha James ne bamuwemulamula ne bamuvuma ne tubagamba gye munaakoma okuwemula the more you speak in that way omukono gwa Mukama gye gugenda okukoma okubasenguka is the more the hand of the Lord shall be shifted from tebawulira ng'era abantu abanaalemererwa but they are not hearkening to our voice as people that are going to become kubanga tebawulira baalemererwa dda and because they don't hearken they are already failure abaana ba Eli era baafa and the children of Eli died kubanga tebawulira kubulirwa kwa kitaabwe because they did not hearken unto what their father was telling kama wafu them. omulungi yeebazibwe Praise the Lord. kakati mugamba musomba lwaki bannange obyogeddeko ebyo ne bwe tutaayogere Even if you don't speak, nze abaana bange abato bakula my young children are growing up. I have Israel, I have Josiah, they are growing up. Bagenda kusanga internet ejuddeko enkota y'abagwagwa They are abawummula going to bogerera find the internet filled up with foolish people speaking of naye sin. twebaza Mukama atuwadde obukulembeze nno obulala buno bumalirivu okubanga balondalondamu abantu abo bonna abalaga nti tebakuziddwa. Israel akule asanga obugwagwa ku internet To find such foolishness on the internet. no ate kambabuulire temugamba nti musumba gwe tolaba bigenda mu maaso tolaba nti twanduukisiza obukulembeze ntunulira nkubuulira ebigambo bino enjala bweba ekuluma tolya kasasiro. If you're hungry, you don't feed at the pit. Ekyokubanga enjala etuluma tetujja kulya kasasiro. Just because we are hungry, we're not going to feed at the rubbish heap. Tugenda kubeereza mpaka omwe mutukuvu nga tulungamizeko ekintu ekituufu. We are going to persist in there till when the Spirit of God guides us to what is right. bwe manga nze nsoma ebituufu oba ebifu awo we mujja okumbuulira n'ekigambo kikyasomye era kikyatubuulidde kiki kyatugamba Namakula Martha Bujingo version part 2 mwe tetubamalirako budde tujja laba wa we mukomekereza na wa we munaamalira. Sometimes you might think that you're talking sense, yet you're just talking rubbish. Mu kanisa bane kino batukibagamba emirundi emeka abasiru bategeere omuntu yenna ekimuleeta mu kanisa si kumanya political affiliation yo oba yo a political side or party that you're supporting. Ekituleeta mu makanisa kulyoyebwa myoyo kutubuulira kutuwa mmere ya mwoyo ekuza omwoyo gwange politics talina kyagwongerako. Negwe oli ku NUP kati obwosibwe busirusiru bayibuli bweyogerako. Ekituufu kiri nti obwo bwe busirusiru
bwennyini obwogerwako mu Bible. Internet okwo kuliko omusajja gwe bayita Lumbuyi. On the internet there is a man known as Lumbuyi. Gwe Lumbuyi nkubiraako essimu nkubulira ebituufu. Give me a call and I give you the full information. Oba toli bize? If maybe you're not busy. N'oggyayo amasimu ssebo ne taabu n'ebipapula n'oteekaawo. And you get the documents, you get the tablet. Ono Pastor Martha Namakola. Ne musajja gwe lokoka. Get saved. That mouth that speaks lies may speak the true gospel. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. I was watching the last video he posted and speaking lies. Kakati oyo gwomulimba omugwagwa gwokampainingira president fe tumulonde. Now you're campaigning for the president that we may vote for him. Okujjako nga president wamwe aliiseeyo abategeera. Except when the president recruits people that he wants to bw'anaabanga akyaleeta abagwagwa bamwogerere. But if he still bring out people like that, naffe tujja kusitula eddoboozi lyaffe tubulire abantu ekituufu. We shall raise up our voices and let people know the truth. Kati kyenva nkugambye gwe omuntu bwakupata. Abaganda bagamba akufumbire ye Mutuwe omufumbira ya bigere. Bw'ogamba nti ojja batakinga kabakube mu propaganda. Katulabe wajona amaliriza. Kulwa Katonda n'ensi yange Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli njagala obasaba munzikirize mutwegatteko mu butongole ku mukoto ogwadde exclusive. Then exclusive weguli nnyo okubanga gukutuusako ensonga zonna nga bizigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Munzikirize mbatere wano. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.